Ana yonona. Gwe. Bajuko. Juko iwa mazigange. Juko. Ndoza kati checho. Yesa tu. Yesa wakati. Forward march. Forward. Mayday. Over. Okay. Ngama nzukene nga mungo wena. Okay. Bana. Professor bana. Professor uri mukazi. Uri professor bana. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Obukono buno. Olaika buli owagiranga bwoti. Nga kiboke kuba agga. Nga kiboke. Sikuli wanted mogoti. Tukola. Bobo oyagala ngojja. Gwe ngunyumiriza madde nkugamba. Omayi kubayita okulowooza kwa susu. Ati okulowooza kwa susu abazungu ko bayita okulowooza kwa kayu. Mu mazima g'ensi eno abantu balowooza nnyo nga bali mu kweyamba. Obanga bali mu kufuuyisa obanga bali mu kunaaba. Akaseera ako kaba kaseera ka muntu omu kitegeera. Toyinaamu akulimba. Era nze nali manyi ku ofiisi yaffe tulina toys tukula. Njagala nnyo ekifo ekibeera mu toys tukula. Manyi okutuula mu ofiisi eyo ne ntuula kayu ssebo ne ntandika okuyomba n'abantu ku social media naye nga temanyi ni mu kayu. Ng'ayomba n'abantu naye bannaye temugayomba naffe nga muli mu toyi. Kakati kyekyo kintu kye nkugamba ku busibe. Obusibe osobola okugamba wano nobadde gambayo era gundi gujja kuggwa. Kati ebyo n'obyogera. Kati ku musajja wange. Kati bw'omala obyogera nze njogerako bwogezi. Bw'omala obyogera bano abakwetoolodde ne bawulira ne bakuba enduulu. Naye otuukamu wali n'otula n'ogamba nayombye ne Zubeida si kya buntu. Zubeida oyo ne bw'otamugamba soli mu mmeemeyo mu kulowooza kwa kayu okwo wejjamu omuntu ow'omunda n'ogamba naye singa mbadde kino n'otandika nga mwenyumiza na muntu atakola ki ataliiwo. So ensi eno ejja kukyuka mpola. Musaaga busaazi. It's a fresh morning. Tuli wano tutuddemu ne Uncle Bule akyali mugole. Ate kiki fresh etyanga bunnyogo ganze nkyali mugole. Mpaka ddi? Emyezi 12 Bayibuli gyeragira. Era linda April. April webiggwa ebyo. Gye kiggwera tulekera okuyita omugole. Tukyalina omugole n'olunaku olwaleero bye tugenda okwogera bannange bw'oba toyina magezi bulungi. Kireke. Olinda agafunye akikunnyonnyole. Si buli kimu nti kye tuleetaana omuntu olina okukikomentingako oba olina okikuwa ekirowoozo kyo. Ky'oba totegedde towa kirowoozo weemanyiza obutanyiiga. Nga naye era twongera obubajjukiza nti obwavu buwonera ddala era mukole nnyo obwavu buwona. Naye obusiru bwo busobola okugaana bw'oteefaako. Obwavu bwo ekirungi kyabwo osobola n'okubeera awo nga gwe wagamba nze nja kubeera mwavu ssente ne zikutomera. Zo ne zijja kiwalazima. N'obeera awo. Ne zigamba tetukuvaako. N'obeera awo. Gwe tubalaba abantu omusajja n'akeera ffe twalina ewaffe empigi famire nga njavu ng'emanyikiddwa baavu. MTN we yaleete Alukatero Lucent ng'ekola emirongooti gya MTN we yajja. Ssebo ne bajja kapolotika abo ne babagamba twagala kukola mu mulongooti. Omusajja mutamivu n'agaaye nze bampeeyo miliyoni n'enywere. Kyamaani n'abiwulira. Namugamba ajjawo obusiru gwe jangu twogere. N'agamba bali mujja kudda. Tebaateesa obukadde 9 obw'ebiseera ebyo emabegako eyo. Abaana baddayo mu masomero, edduuka ne likolebwa. Famire yali awo, manyi famire nga tebalina ssuubi nti oba omuntu asobola okusoma. Obulamu bwakyuka ne muzeeyi n'awangaalira ddala. So obwavu busobola okuwona. Naye obusiru bw'olina okulwana. Okulwana nti wejjamu obusiru. Owejjamu obusiru. Nga tetunnagenda maaso. Bw'olaba ng'oli bamukutte lwakulwana ate gwe tugenda wali ng'otugamba naawe ogenda kukuba abantu obusiru babugaanye okuwona muganda wange. Bw'olaba nga totiisatiisa bantu waliwo ekivubuka ekyazzaawo kiŋŋamba gwe oyogera ku gundi waffe gwe ebizibu ebijja okutuukako konze
gwe gyongera okutiisatiisa essimu gy'okozesa oba kompyuta gy'okozesa ina IP address ojja kufunibwa okitegeera era ojja kunnyonnyola bino ebintu nze kale sitiisiza na kutiisa mbadde njogerako bwogezi amagezi gatandise okujja emugaa engeri amagezi gye gazze temugenda nga munnyaalira abantu enkali uli wamu ssusu mubeeremu amagezi eno ensi nnene n'ayina ennyinda ennene tossa mukka bannange nedda n'omutwe omunene teweetikka buli kimu nze kati omutwe ogwange munene naye ngenda neetikka buli kimu kakati ebino ebintu mubikole ki mubitegeere omanyi weepika ne biggwa ekibi bayitanga wabanga HM bamuyita Abe mu biro Abe yakola speech n'agamba mwe muli baana balenzi nti namwe muli baana bawala nti en experiment gye ngenda obbagamba abaana abawala bagimanyi abaana abalenzi bagimanyi naye mwe abawala temugimanyi mwe abawala mujja gikolera ku baganda bammwe abalenzi nti bw'okeera ku makya omwana omulenzi n'oyimira n'ogolola amagulu bw'oti n'ofuuyisa omusulo n'otumbiiza ettonda erisembayo experiment yagikola ku brother wa Ragimba ogambe tumbiiza ndabe ettonda erisembayo kagere yeyo gye tuyita the principle of Archimedes ekitegeera ye kugamba nti when the body is wholly or partially immersed in a fluid it experiences an upthrust force equals to the fluid displaced ekitegeera we have that principle of buoyancy ne weepika otyo olina okukola ki okudda ku zero So Bubbles Beauty bebamu kuba sponsoring program eno eya Real Time with Mimi tubeerawo waneno n'abantu ab'enjawulo era njagala okukutegeeza nti olunaku olwaleero tulina omukulu Gabriel Bule so gendawo ku New Pioneer Mall babeere bakyala mukkirize musigale ne colours zammwe abantu bana ba Bubbles Beauty ebizigo byabwe biri nakyo era nga ababikola bakugu so mulekerawo okugenda okweteeka kasidi bw'oba osazeewo okweyerusa funa ebintu ebituufu naye munnaye mugenda gwena n'obeera omuntu n'abeera ng'ekindazi kyekidde walime ekitaayidde wano wakanze wano wakozewo wati ekindazi ekyo munda nga tekiyidde waliwo abanga wasigadde oba eŋŋano awasigadde eŋŋano nga ya white nnyo ate eno waliyo endala ekutte ate kati kwegamba temunyuma bulungi so gwe wenna ayagala osigala ku nnakyo oba oyagala kubeera ku nnakyo naye ng'olabika bulungi ebizigo by'olina okukozesa bya Bubbles Beauty gendawo babeere nga naye gwe wasangako omuntu eyeerusiza ne bigaana omuntu n'omusanga waliwo omukulembeze gwe mmanyi naye oluba omusanga alinga omulambo gwaladdu Wilmat Paints paint waabwe mulungi nnyo omanyi Bule nze ebintu byo Wilmat Paints be bantu abalina paint omulungi so gwazimba gwali mukola renovation gwe eyetegekera okubeera ng'ate omaliriza ennyumba yo olina kozesa Wilmat Paints balina paint omulungi balina weatherguard balina owa silk batabula na buli kala yonna gy'oyagala eya langi ate ng'era basobola okubeera nga bakuwa abakugu abo abasobola okubeera nga bakusiigira langi n'obeera ng'ate tewejjusa nina omugagga ne Bule agenda okubeera nga njiwamu branding eya Executive Media jumpers Uncle Solo ku Print Creations I don't know kayagambye ko olina okugamba abagagga bagenda otwala emirimu ku Print Creations yagambye mulimu abantu nga ye yakwataganya ekya printing mu company nga gwe bagamba nti genda butawo bana ba printing ebibuuzo by'abaana zino t-shirt jumpers kakati naye ng'oli ekimubonyaabonya gwabadde atwalira omulimu Adamu waya ono ate awa nnyo ono awa nnyo akantu agenda bafuna nnyo kubanga abantu abo ababeera bakutte eyo ddiiro oba ku masomero mu companies baba baagalayo abawaayo ate yatalinda ne beba bya invoice yaakwokerawo yo invoice weenajjira nga yakijjeemu gwe baba bakugjeemu gwe twala omulimu gwa Print Creations ogwa printing ku Print Creations ku Nasa Road wekizimbe bakiyita ku Nkuruma bayita Light
Ali ku light building. Nga iko photographer and videographer. Ku ground floor. Kakati obagenda ku Cham Towers. Kati gwe otwalayo mulimu bagambe. Cham Towers bagagga. Bagagga. Gwe bagambe ne bosanga oja ku light building oja sangawo Maria. Bw'omugamba mugambe Buula nsindise njogere ne Uncle Solo. Njogera ne Solo yennyini. Twagala mugagga. Kati gwe mugambe Uncle Ndeso mulimu. Ndeso omulimu naye onkola otya yolo olulimi lwategeera musigale nga mwenna muli basanyufu naye nga musanyufu ne office ng'eyingiza tulina wano abantu abayenjeera ngenda kwesimbawo ngenda kukola ki genda okole t-shirts ennungi okole ebicupa ebirungi biki bakola abeesimbye bakola buno flyers bakola posters nalabye yakoze n'ebidomola abaana naye atya ebidomola n'abiprinting omukulu nabyabikola ye bamwe kyogamba ndi njaga printing bring it print it nebo gwe buli kyoleeta Uncle Solo first time y'abaana bawumudde so first time abaana babeesimbawo basinga mu masomero agasinga so emirimu mugituwe bannange kuba mutegedde abeesimbyewo nno kino mukibeemu sima bu reflector jackets ez'ababoda wristbands katugenda mu bivulu gw'ayina ticket Uncle Solo ndowooza ojja kunkolera ka wristband ka executive media kiwedde umbrella ebikopo njagala jampa nze oba mmaze kati olaba ebintu ebiva mu URA souvenir sima ya diaries biki ebyo Print Creations yebikola yekola ebya URA nkutidde gwana nakunyumiza ng'omwana omirimu gyakola giri so kati aba Print Creations kakati n'abasaba visa ne mugenda ku UK embassy emirimu gyonna egya British Council ezo zonna logo zolaba ezigizaawo yazikola yabikola installation wuwe yabaye bamuyita Solomon Muwanguzi omugagga waffe omugagga waffe the rich fongoffe gwakukubugiriza nakubanga kampani yayimiridde ng'etambula ng'eyingiza ebisigadde tugenda bibalekera so omukulu waliwo n'obuntu obulala bwe yakola abantu babeeraawo ogenda kuwasa ogenda kufumbirwa naye ne babaleetera ebirayiro nga babireetere ku lupapula lwali musi babikola tewakalaba ketwakubiramu ebirayiro nkalinga kaadi kanyira bwe kati ebintu bye babiteekamu olugezigezi lungi nga simanyi ani yabikoze kumbe omukulu omwana oyo katugamba ne Buule buli kimu nga kitaddemu nnyo science olunaku olwaleero Buule 2026 waali atuuse era bannabyabufuzi abasinga batandise dde ogwabwe batandise okugenda okulyako n'abantu emmere ku byalo baziika base n'amazzi akusanga otudde ekidomola kyonna ga mwana wange leka kusitulireko batandise olambula abalwadde mu malwaliro kati ate no baayiza omuze oli abasanga mugogola omwala n'akwata ekitiiyo n'agamba bannayira ba gavumenti byetakola n'avaamu n'akwata ekitiiyo naye akwata ekitiiyo kati buli nafuza atambula n'otulenzi abaako n'abafuzi bina producer waffe bebakola bafunye obuntu bulinga bwaba YouTuber oli agogola mwala nga bannange ekiri eno onaleba akola onaleba agiza bwati abantu abalekera omwala onaleba guno okyogerako ki kati olaba mu kwota bweti sente twaziza naye speaker oludde wa speaker nabadde nino kayisaawo onaleba lisiti yabagenda mu East African Games nga siriiko wanjogerako wampayiriza kati byebyo ebiri awo so mu mbeera eyo y'emu bannabyabufuzi batandise okujjukira nti kati akalulu baddayo mu bantu kalebule njagala okukubuuza fenno wali ku Daily Monitor twatandise series series ze bayita emboozi ez'omugirano episodes baziyita the road to 2026 tukwata constituency ku constituency luli bantu bawonalebo nnyeko bankubira nga bagamba ki ne muwandiika mutyo ne mugira mutyo omusajja yakola kiri ne bagamba tewali nti amazima gakufuula nga waddembe emboozi eyagiwandiise Derek Kiyonga kati ebizibu by'omusajja lwaki mubiteeka mu nze so eyo gye tulaga kaakati njagala kukubuuza muganda wange omanyi gwotera okunnyambako mu bintu ebimu ebingi babintawanya akalulu kano lwaki abantu bano tubasirika emyaka wagindaba 5 mu mwaka ogusembayo ogwokutaano ogwo bwe batujjukirira nti twabalonda
akalulu kali akawedde tetwalonda ogenda kwesanga nga abantu bangi abayitawo ku kadi ya Nuupu ng'era abantu balonda Ambuleera ne bagirondera nno ddala n'omuntu eyajja obuzinga tamanyikiddwa bwe yafuna kadi yayitamu ku mulundi guno olowooza bwe kigenda okuba 26 ebiseera ebisinga abantu abanyiize tebalowooza kati akalulu ke twafuna akasinga akaali aka Nuupu yali gye twayita protest vote nti abantu baayagala nnyo Kyagulanyi mu kwagala Kyagulanyi ebintu gavumenti bye basuubira nti ebatuusizzaako n'abibagamba nga bingi ne balonda nga mu kulonda balonda kujjukiza gavumenti nti tolina kyoli naddala wano mu Buganda baali balaga pulezidenti nti owange amaanyi gali wano naffe tulina gye kale oba omuntu abantu nze nakavalinga wano Kampala ne Wakiso naye ng'osanga omuntu g'agamba oba Museveni abba akalulu akabbe naye sijja mulonda naliko oba kireka A to Z awo waliwo ssebo pulezidenti yafuna obululu wabunda boobo pulezidenti Museveni bubiri okumanya nga nyina n'ekifaananyi ndikikulaga ekyo nakyekubya nga babala kalulu nga nfenseko omusajja yakwata akalulu yawandiika mu kafaananyi ka pulezidenti Museveni agamba mbwaggwe wantama n'ateekako ttiiki olukozi kaba kafuna naye kakati oyo obulubi bwali buva ku ggumba kaakati eyo gye tuyita protest vote yaleeta ebintu bingi ti mu protest voting bw'okusalawo obutalowooza kibanga mukoka aleeta ekidomola n'aleeta bwambe n'akola ki bw'obeera bwayisa atosobola n'okukuleetera omukyala n'omwofunira awo nga wabwereere anyhow nti mukoka aleeta buli kintu nti omwo twafuniramu ebintu bingi era Nuupu ng'ekibiina tobanenya ng'ekibiina ekito nti abakulembeze be baafuna be baalina okufuna kubanga ekiseera ekyo ekibiina kyakawandiikibwa tebeeteeseteese kusunsula bano abantu eyali erina okujja akola ki yajja kati neefuniramu abantu era abafaanana nga aba NRM neefuniramu abantu nga bazze kwekubaakubako ki mbeera kyekye ŋŋamba mu bubi segala kwogera ku muganda wange honale Munyeko naye kano kankayiseewo nti tujja mu kalulu nga nyekaasula mu muzigo wa kawuku naye ennaku 3 nga yakalondebwa nga alina ennyumba ki emuyenga onfuna nti kakati abantu bwe batyo babeeramu nti sigala nti byeyakola bibi oba nti no yandisigadde ate eri naye nti mubaamu omuntu neekubako ennaku nti muganda wange Bashiri tubadde b'amawulire ffenna akalulu kamuyambye TV ye neekola ki nejja netandika okukola tubeerabira nice okitegeera tandika olaba emmundu eziseka kati ebyo bikola ki bibaawo nti abakulembeze bwevu bwejja gye tuyita omuyaga guleeta ebintu bingi muyaga guleeta ekiti guleeta ekibala guleeta enfuufu embi ekinyonyi ekyafudde okitegeera pupu byonna omwo naye kaakati abantu bwe bamala okulaba batuuka ne bayiga era ntandika wammanga nga nkugamba nti akalulu tekagenda kuba kangu abantu kajja kuba kangu si gwaleese emboozi ogenda tandika constituency nga nkubulira oyadde oyo otadde abantu abasinga era abantu badde nkutegeeza nti kyagale kigande abakulembeze abasinga aba opposition okitegeera opposition ntegeeza Nuupu FDC DP n'abalala tebagenda kudda mu kalulu akagenda okuddako okitegeera sigezaako kugamba mbu bajja kulonda ab'ebibiina ebirala nedda eyo si garanti naye ate ababaddewo tebajja kudda mu Luganda tugamba eyewoeza omumbago bakola ki abantu abasinga mu opposition bajja nga basuubiza bye batasobola kukola ebitasoboka for instance oba muntu wa opposition musiru agenda okuganga oli MP nobagana tugenda kukugjawo omukulembeze aliwo tokisobola naye ate oba olimbye abantu kubanga ennamba tokola ki tozirina togamba mbulina etteeka terugenda ddikola tokisobola palamenti ekolera ku koramu muli abantu 5 tekisoboka tolimba bantu nkitegeera
abakulembeze bano bamanya bale mu kutegeera kibateekeddwa okukola obukulembeze keeki buli omu asalako olina abakola keeki nina keeki birthday yange yanaku za mwezi 17 December ngimanyi eyo kati keeki eyo bukulembeze buli omu akola ki asalako Rajiba Bule njogedde Joani mwenna ne mulyalyako kitegeera buli omu natolako kyatutteko kakati ebyobukulembeze bwe bikulema keeko giwamba yonna olina otuula ne mugigabana oba oyagala oba toyagala waliwo abeerawo nagamba obukulembeze tateekeddwa okukola kwotyo tuggyeko obutamanya gwotegeere soma tuula mu kibiina otegeere kisigo weerondemu weekake tosobola tugamba nti omukulembeze aluddeko kitegeera yakulemesezza okusaka classroom abaana b'abantu bakole ki basome baana b'ekitundu memba palamenti ebimukakatikako kikukakati si weevunaanyizibwa abo naye osobola okikola kubanga mu legislation is all about lobbying zino ssente babalimba MUP ssente zibaayo essente ez'okuyamba abalimi essente za public health okulobinga obulwaliro buno obutandikirwako classroom zibaayo ekyo tebakikulimba ezo ssente zikola ki zibaayo naye omuntu alina obudde obufollowing up agenda ayogere n'abantu bannange mutuwe luno oluguudo mu lutuwe ne ssente z'enguudo zino ezisookerwako ziyita naddala ez'enguudo z'ebyalo ezo ssente ziyita okitegeera kankuweeyo ekyokulabirako Mwanga Kivumbi yatwala ebutambala eyo enguudo ebyalo bituuka ne byesalako ebyalo akagga ne kasalako ekyalo ekirala naye nga bakola ki balina MUP okitegeera MUP avunaanyizibwa ku nguudo awuliriza MUP yadda wano okukolima bintu tebikola ki tebikoleddwa naye district councils zifuna ssente zirina okukola ku ki budget ezirina okukola ku ebyo juzi kyatwala mwana wano mulenzi mukiibi Elias Serunjoki kitegeera n'agenda n'agamba ab'ebutambala abatwala mu kanso nti bannange mmwe ssente ezijja muzikolamu ki temufunira ddala bajeti ya nguudo nga ate maye omuntu yaliko munnamawulire n'akajanja n'okugoberera najja n'akigoberera ddala bbala kuva ddala paka ku district n'abagamba zino ssente zajja mwe mukola ki ab'ebutambala ne batandika okukola ki okulima ku nguudo eyo omukulembeze kyalina okukola oyo yakwata ssente n'azibawa oversight tekitegeeza kuwa bantu kitegeera nti gobererako ku bintu ebirimu nga bwe tulwanirira ebinene ebitono ebiriwo tusooke tukole ki tubifune kitegeera gweoyagala Museveni bw'anaagaana okuvaawo bw'anaagaana okufa ekitegeera tuleme okubeera nga twekolimira ebintu ebimu tubikole ki tubikole essente zigenda ku madistricts ezo ne zikola ki ne ziddayo nga MUP talina kyakoze eki talina kyakoze okitegeera ekirala bw'oba mukulembeze wange ekiganye bw'oba ngambye nti gavumenti eganye okunkolera katugeze classroom nga gavumenti MUP ekusindika n'ekuwa ssente gy'otayagala n'ogenda n'obenchmarkinga n'okubeera mu zigundi bw'oba ogenda okubenchmarkinga olina kwogera kusabiriza omunnabyabufuzi ebbeega asooka alina allowed okusabiriza okitegeera bw'aba kusindise nti gendako ebuwalabu funa abagagga abantu eyo gye bali abadonating obeeko byokola obeeko kyoleetera abantu nze njagala nnyo omwana oyo muwada kitegeera nkunyingi kunyingi bw'agenda mu buwalabu agenda Irani agenda wa nkunyingi kyasinga okukola okimanyi kusabiriza abantu be yategeera ekigambo ky'oluseke nkunyingi bw'aba n'omuzikiti mu constituency tegubeeraawo nga tebalina byakusibulukukirako ayiiya n'ebyokusibulukirako kagamba alina akasomero ke yatandika okitegeera abantu nze natuuka ne neewuunya nkunyingi tamaze ebbanga kisanja ekimu bwe kiti n'alina bamasikini baafaako si mu nsente ze agenda n'agamba bantu n'asakira abantu n'atuuka ku takishembase n'abagamba bannange bampita nkunyingi musasuleyo omwaka mukole eki bwebwe obukulembeze kye bukola ayomba alina kyakolawo gavumenti bwe yalemesa abaana baffe tuli mu covid balemedde ebuwalabu okitegeera nga no bagamba bakolima abaana baffe bali ebuwalabu nkunyingi yakwata ekkubo n'agenda
gwe Kadamu oyinza okuba tewamulaba nze nkunyingi si mukwano gwange sina na kyemumanyiko kiri kumanyi ne botamanyi kasita obanga oyina yakwate kubo n'agenda ku embassy yaffe n'alaba foreign minister we Saudi n'agamba naye abaana baffe bafiira mu biyumba ebintu bino n'ateekawo embeera nkitegeera bwe napostinga emu ku video amaaso gonna ne gadda ku Uganda napostinga ku video ng'omwana w'omukozi akuba Kadamu. So I got a mail from their foreign whatever ministry asking me to find the names of the girl, nyumba mwakolera, promising to take action. Nga bakulaga si kyenyina okukola nga nku nnyingi yayiseeyo ki yataddeyo ok'ekigere ogezaako okunfuna okufuna nnyo bwe obukulembeze bukola ki bwe bukola kaayana nga bw'oyinako kyokola ki kyofuna so si kuddaawo tugambe musajja Museveni bamemba ba parliament kibola batakomawo uliriza tujja nga bojja mu bifaananyi bya Bobby Bwoti wewe kubya ekifaananyi tugamba oyo waffe ddala n'omala n'otwasamira naye ng'ofuna omusaala kinene naye abo abantu obalaba ayomba yakimanyi emmotoka bagiyiwamu amafuta bamugulidde emmotoka kankuule MP wano we Uganda alina okuswala abo abayaaye tubawa kyenkana mutwalo mu doolaari okitegeera bubuzizza mu ddoola tulina abannayuganda kyotomanyi MP bwafa tubaziikira bannyina nnyina bwafa tumuziika feffe nnyini bakitaabe bafa ku ssente zaffe tuziika abaana baabwe kati ng'ovuddeko naye kennyini bwafa nefuuka badeni akalambo ne katufuukira akalambo oba tutandika miliyoni 5 buli mulambo okitegeera naye nga ssente z'omuwi w'omusolo okwata miliyoni 5 muziike mayiti emu obola mwana muganda wange mu bulamu obuddako njagala nzuukire nga ndi musiraamu amiina kubanga mmwe bantu mmwe ebintu byammwe mwatulaga ebintu bingi nga tulowooza byakwejjalabya naye ate tutubiyigiddeeko omuntu mubalireko essuuka ntono mumutereke wali mu ttaka naye tukube emirimu gitambule tuddaawo keesi bagibaliridde obukadde 15 tayiro zitengenye nnyo entaana yokka ya bukadde 10 namwandu asooka ayambale bulaka abaana omulambo balina ogukola make-up abaana tubakubire t-shirt ng'aba UPE okitegeera mutandika okugiraawo bantu batandika okugira ebyekisiru miliyoni 5 naye nga miliyoni 5 manyi kye zikola omanye ebitanda by'abalwadde by'oboozise by'obotadde mu mulambo omanye emisaala esente zewandiyongedde abasomesa esente zewandiyongeza abapoliisi baleme kubeera nga babba ku street kubanga you have policemen who are thieves okitegeera sente zonna oba okoze eki ozoonoonye tuli mu mirambo era nze ntya nnyo emupya okufa kubanga situba tufiirwa si kufiirwa mutufiiriddwa omuntu sente zaffe ziba zigenda oba ku bunkenke eba bikayo omu ate bwe kituuka ku sipiika basipiika tebafa sente etokomoka noga kiki etokomoka ne mubanga baziika kwini wa Bungereza era bagira babeerewo kale balye kuze balina so kyengezaako kugamba nti aba bantu bayomba sente weziri buli batambula omwana omu akolee mu ofisi ya sipiika yanga bule singa nkuwa ku bantu abajja wano ne basayininga sente ngenda kukola ijja seba abantu sebo basaba ne ijja ku sente zaffe zomuyiwa omusolo ate so si ijja yokka abalala ne bagenda ne Roma okulaba paapa ku sente yani eyaffe kuzaffe omubaka twamulengedde gindi it's your money our money gwe munnayuganda atakitegeera mbuse sente basajja balye ku sente gwefala buli lwogula airtime bwali mu kiyumba n'oweereza sente n'ekikookoma ky'ogula gwe omukazi ng'ogenze mu biro biri bakijjako sente bakyongeza ne pampa gy'osiba omwana pupu okitegeera naye buli kimu bakibbako kati batandise n'okwerwanyisa ate be balina apartment omanyi apartment okusula mu apartment ogenda kusasulanga vaati buli asula mu apartment mpozi wadda mu apartment sisabasula mu apartment si bwe bagenda kusasula naye nina bangi abasula mu apartment kati ate osasula landlord n'osasula ne URA ne landlord ate naye n'asasula
Landlord bo batandika ddosasula. Nkutidde. Kati naasulamu. Kati abantu abo bakola ki bwe bafaanana nti bagenda tusimbamu nsiri nkwa era kyova olaba nti abantu kati abantu si balalwa abantu tebagenda banyiize okitegeera obadde ombuuza ki kiri kye neerabire badde nkubuuza nti mpalisiti y'abamemba ba paalamenti abatagenda kudda nga gwobalaba n'ogamba kajja kuba kakisa Mawokota North ntandikidde waffe gye nzaalibwa toyinza butatandikira muganda wange Ildaman kola nnyo Ildaman kiki abantu bafaaki naye atandise n'okwogeza obusungu si muzibu naye abantu kiki si muzibu yabakola naye kati biri bye nkugambye bye biremerwa abantu nze nakubirako Ildaman oyo ne mugamba naye ewaffe ku kyalo Bwanda tulina oluzzi kitange omuntu atali wa byabufuzi bwe yafunamu akasente yakola nayikonto abantu ab'omutima omubi ne bagibbamu ki ne bagibbamu zino pipe zibabbamu muganda naye abantu baffe banywa amazzi banywa kyenkana kidiba tuyambe nga nja kukubirako nga kye mugamba ayogereko n'abantu eri bonna bayinayo oba ekifaananyi ekyo ne bwe yandikikubye naweereza n'ekifaananyi ku Twitter ekifaananyi ekyo n'akitwala n'akiraga paalamenti alabaga amazzi abantu ge banywa kubanga kati nze nakivaamu nga famire mukulu wange Dr. Justin yagula tanke nnene ne bakola connections rain harvest amazzi banywa amazanki abewa mutindo muwakanga waffe naye ate abalala okitegeera abali ku kidiba bwe nafuna enamba ya Honorable oyo ne mukubira Honorable yaŋŋamba ndi ku CBS kugenda kukubira na buli kati nkyalinze call back sikola ki oyise obbanga ki now like 2 years ekitegeera ajja kukubira naye ebizibu ebifaanagana bwe bityo ku constituency gye biri okitegeera abantu bakugamba nti oyo asindika bubaka bwakuziika ebyo abantu tebabyagala oyo ayagala kwogera ku mikolo gya mnyimbe okitegeera so omukazi Amelia yakomyewo wesanga nti oba Amelia bambi yandibadde tajja na byabufuzi kubanga abantu nabo balina fatigue ne ate ali ku ground gyali abakolera Amelia bwe yabeera yatugamba nti mujja kufuna amasannyalaze mu byalo n'alobinga rural electrification si sente zize ya pushinga kakati bw'otuuka ekyali ku muluka gyenva konkoma n'ewalala jjanya bonna bakola ki balabye ku miti gy'amasannyalaze n'amazzi napushinga n'akabasaba kizibu okkamumma balabyeko kakati ate oyo omugoga ako ekaberedde mufane nti Mutekisi Mutebi meya ali owa Nuupu naye ate naye kadi akola ki ajagala kati olaba omuvuyo nti bayinza okumma kati bayinza katugeze nti bammye Ildaman kadi Ildaman najjanga incumbent ku independence ne bagiwa Mutekisi olaba bano bali mu kuyuzaamu aka opposition bwe bamala okukayuzaamu gundi n'akola ki Amelia ng'ali wali ekitegeera kyova olaba nti ye gundi ate yagaininze nnyo ground ono omukyala bamuyita Teddy Nambooze era mu constituency y'emu wa Nuupu kati Teddy ye ayina naye wa Nuupu kati Teddy ye amuliko ye senga Nakawunde temulanda kati Nakawunde ono ajja kusanga obuzibu kubanga Teddy talina mivuyo giriva muki mu pata Teddy abeera nnyo mu bantu onfuna kakati awo nkutemedde bitemedde nti e constituency oyinza okwesanga ng'ozizza Teddy yekka okitegeera kati kiri n'amawulire amabi ge ngenda obbagamba nti Mawokota North yayinza okuva mu mikono gya opposition okitegeera Teddy kuuma n'emupya yayinza okudda bwe muba mumuyambye ne mumulemerako naye eri miranga twongere kujja mu kibuga kati tutuusaayo Wakisa wali Seggona yalagawa wali naye Seggona pate ye ina obuzibu bumu nti pate erwana n'owekitiibwa Mathias Mpuuga naye ate pate etunulira Seggona ng'omuntu eyagibeereramu ekibiina ekyali kigenda eyali looya eyabanginganga Tews kakati kiba kyabwewusa obutaba musajja afaanana bw'ati ki
nga kaadi naate ku ground tewali fatayiro bulungi naye amawulire amalungi ge gano abaagala okwesimba ku Sseggona ekitegeera si bamaanyi kiri awo ate bannuupu ate mwakisaawo balina obukyayi ku NRM olw'okuba nti n'ebimubuyo gyabwe gye bajja bakola n'okubba obululu kizibu NRM kyabanyiiza kyovola nti banyiiga nnyo mmeeya w'Entebe manyi yali wa kusatu mu kalulu mu mbala naye kyamaliriza yafuuse namba 1 abantu banyiivumu kati Sseggona ono bano batakola nsobi mu makkaadi agenda kukola ki agenda kudda tusembere sembera kakati Mwakiso omulimu ono omuvuka gwe baagamba nti yabba essimu ye bamuyitaani producer mwaba mutabani wange Ashraf bamuyitaani oyo yabba essimu gwe bagamba yabba essimu MP gwe bagamba yabba essimu n'ekipande kiri wali eri noonya MP owe Wakiso yakoze n'ekipande ekinene bamukubye ne mubukedde mbwe ennyumba baagimuwambyeko katumuveeko noozi oyo mukisa gumukutte oyo simulabanga dda kubanga ye yadda omwana yangamba ali ku palamenti be bamukubajja wali eri talinaako kyayogera ali awo ajja sente ya bulunaku naddayo era bye biri mbangambye ne Sserukenya nti Sserukenya ye kyakoze kubeerawo mu mirambo wano kuziika waabaddewo naye wano ku palamenti waatuukawo butuusi kati oyo naye abanga mwana wa ssomero nti olina okulinnyako ku ssomero kati Wakiso yennyini erimu omuntu omulala agezaako okukola naye bambi constituency ennene Eseri Naluyima Naluyima agezaako naye obuzibu Naluyima gwe mulundi gwe ogusooka mu palamenti akasente naye ayina katono constituency eyo nnene gwomayo okubeera wuma ne MP wa Wakiso obanga akulembera constituency enna 9 ogitegeera kati Naluyima oyo abannupu ensobi gye bagenda okukola kumuggyako kaadi bwe bamuggyako kaadi tebali sure kiki kigenda kuba waliwo fuutu soja gwe bayita Namutyaba Namutyaba yali mu kipika atwale kaadi ya Naluyima ya nuupu era kyovola ebigambo ebyagiranga awo nga biyita Naluyima wa Mpuuga omanyi kati mu nuupu ekiriyo bakusindika eri oyo wa Buganda nnyo ekitegeera kati nuupu lindako nuupu teyagala ba Buganda tontuuza mu bigambo tupulidde ogamba nti kati kyebakola bagawe wa Buganda wange tokyanjagaliza ambadde manyi ogenda gawe wa Mpuuga Buganda wange tokyanjagaliza producer akojja katemamu awone kakati awone amasasi Esera ate woomulaba nti ku fulo wali yenyigiramu okitegeera palamenti eno erimu n'okuyiga nti bw'olaba Esera alimu kwalite y'omuntu asobola okuderivalinga mpolampola singa tubajja ku bino ebya pressure kaadi biki n'abeera nga teeraliikirira nti oba naagifuna oba sigifune naye kakati omwana oyo omusanga n'obuzibu nti Esera ayinza okuddamu n'asisinkana mukyala Rose Senninde ate Rose Senninde omulaba nti akasente kajja kuva eri kuki waggulu ku ekyaddondo wali eri okitegeera nti kati oyo muyina muyamba asobola okudda abeefuzi b'e Kampala bakoowa Senninde mwana muto si mukazi mukadde nti mukadde she's not yet in 70s bamwagala yagezaako naddala mu by'okuyamba abantu okufuna basaries ebibiina by'abakyala basoma nnyo n'abakyala yabakolera tuva mu bino ebyobibiina Senninde yakolanga Ameriya baakolera nnyo ku ki era nze nga weevu yajja n'emutwalira mu butwalizi kaakati bwe tuddayo eri tuddayo e Butambala Muwanga Kivumbi ono abantu tebannatunuulira kiri ku ground Muwanga Kivumbi nga ndabanga akoze golaba otya akoze eki emirimu amaanyi ga Muwanga Kivumbi gali mu maaso mu kaga kamera ati nze mulaba nnyo mu kamera ne ku leediyo kati abantu ba DP Block abo kye baakola abantu kye batamanya nti bo baategeera mbunafu waffe we tuli nti babeera mu maaso ga kamera ne TV omudomo ne gubeera gw'amaanyi kati gwalye ne Kampala ne bwoba ogenda musondera ku ssente ogamba bali bakola naye nga muganda wange abo abantu be basinga obubi ennyo ekyo ekiguruupu ekijja ku TV bakuba mudomo naye delivery eri wafunu kitegeera
Era omudomo gwe bakola guyamba. Era bw'otuuka eri gw'olowooza lwaki Mukiibi Sserunjo eyesimbye eyagenda okwesimba ku Muwanga Kivumbi. Abadde wano munnamawulire ku monitor juzi. Okitegeera? Nga ne mukyala agendayo bugenzi n'asaala n'abeerabeerako awo n'atambula n'agenda ku faamu. Okitegeera? Kale abadde abeeramu ng'omuntu naye nga tayogera ku byabufuzi. Naye kuva lwe yabyogerako otuuka mu ofiisi ya Mukiibi abeera ne hip bwegiti jangu twagala kukwebuuzaako ku guno omuzikiti. Bano abaana beri n'essomero twagala kukwebuuzaako. Kino twagala kikola bwe kiti. Okitegeera? Kaakale ate Mukiibi ye azze nga kibuli. Talina kaadi n'egyo. Yagamba nti Butambala ku ntikko. Okitegeera? Butambala erina otegeera. Yambuuza luli naye Buule. Yantwaleyo nga mujereze mugaanye naye gw'ogenda kuwangula. N'agamba jangu olabe. Nze nsirise nzigadde ndabirwamu tuvuge gwe buuza abantu. Nga feedback mulungi. Ku ground. Bwe twatuuka eyo ne mugamba kiki kiriyo n'angamba. Ne muganda emizikiti nga mingi n'angamba tulina pandemic y'emizikiti. Mubuuza lwa emizikiti ogyagala onalebu. N'angamba nedda. Abasajja ku bano bajja Abawarabu ku kyalo kuno. Ne bagamba abantu tubakolere ki? Abakulembeze basaba mizikiti. Tulina kikyusaamu n'angamba kati laba liri essomero. Lirina omuzikiti. Kuno ku kyalo kuliko omuzikiti. Lwaki tetwasabamu kiraasiruumu? Ne bongerako abaana ne basoma. N'angamba nze nga bwe tulowooza ku Museveni engeri gye tulina okumujja mu kulembeze. Tulina osooka okumanya nti bano abantu bakola ki bafuna ekituufu. Batuleetedde bali ssente zaabwe. Tubagamba ssente z'emizikiti muzireeta tuzaagala mwebale nnyo. Naye ate mutuyambe. Mutuzimbirewo kolayo kirasirumu, kolayo computer lab. Era kati ye bwafunayo akasente eyo kati naye akozesa bantu b'amanyi nga bw'omanyi munnamawulire. Waliwo awo bebeekaggulo abakubira oluseke abantu be. Yabateekamu awo enzizi. Kati yaŋŋamba juuzi abalimi agenda bafunira amabomba naye nga si ye abasakira agenda kugamba district n'aba wealth creation nti bannange ssente ze mutuleetera wano bomba zaffe ziriwa ensigo zaffe ziriwa. Ye ali mu kya oversight agoba layini ssente zituuka ku muntu ekyo MP kyakola ki kyatakola. Kati ate n'abalonzi bawamu ne fatigue. Muwanga Kivumbi agenda sakambinga ku ki ku fatigue y'abalonzi myaka 10 n'emeka 15. Naye maama ne baba tebakulu ne baba kale kigwe kyeteekemu ogaye banne 15 kimala 15 olinda tunatera kuyomba tunatera kulonda n'oyomba ne Museveni oyombye n'empuuga bw'ove Mmengo mpuuga yakutwala n'akuwa omulimu ku data mine ebyo sijja byogera kati eyo nayo ki woocha kireke nti bamuwa omulimu ku data mine. Kaakati tukyagenda mu maaso tuvudde Butambala Emitiyana waliyo babiri bonna bakadi abantu abalonda ani ono omusajja wafaani Zaake bantu bamwagalira ddala. Zaake alina ekintu kimu kadi ekintu kimu kyalina nti manyi n'abazadde bano abazaala mubagamba mbeera mulungi ku lw'abaana bo. Mulimu abantu abakwagala lwa nnyoko. Nze mulimu abantu abanjagala lwa Muzeeyi Bwete. Muzeeyi Bwete yaweerera abanaku yabeererawo abantu nti mwana wa Bwete mmuleke. Okitegeera mmuleke kinaawulikika kitya sajja nga yatukolera. Zaake yazaalibwa mu famire ey'omuntu eyayagala ennyo abantu. Taata wa Zaake yabeererawo nnyo abantu ate n'omwana akoze ekintu kyekimu. Kati abantu tebalowooza oba Zaake oba ateesezza oba tateesezza. Kyakola ku ground. N'ekirala omwana akikola. Omanyi okwewaayo ne bakukuba bw'otyo si kyangu. Kakati n'ekirala naye Zaake ensobi gy'akola abantu bamunyiigidde. Bamunyiigiramu. Bantu bagamba nti toyinza kuddira Joyce ate omuleeteko gundi munnakatemba. Omanyi ate nze nkola ku mpandiika ku art bo bamuyita Ddiikuula. Joyce baagala nti ani bwagenda muteekako yatembeeyo awo omuntu muwala awo mbu yafuna awo muwala bano ba Brown Sai yafuna Brown Sai mbu azannye oba bano abaaloolo no mwana Nabbosa onazanya Nabbosa naye Nabbosa lindamu naye Nabbosa tannatuuka alindemu mumuwe mumuleke Joyce ajja kumala atereera akole kuba Joyce kakati n'ekirala ekintu kyemulanga Joyce Nabbosa Joyce baagala kyemumulanga tekiriiwo ekintu kyebalanga baagala tekiriiwo. Tosobola kugamba bino ebintu bino byetugamba mbu bugundi namukyawa nange mukyawe nedda.
Okitegeera kati mwe temugenda kutuma nammwe Joyce avuma empuuga tekisoboka. Tekisoboka. Tebitufaanana. Ate waliwo ebintu ng'ogyeko ebyobufuzi nga waliwo omuntu nga kyaliwo. Ebyo mubirekeemu. Era katutunuulire biki byakola. Kati Joyce gw'olaba akola ng'ogyeko biri byonna. Nja kubeera compromised. Baagala mukwano gwange yakolera abantu basookerwako bano ku ground. Naye baagala yandera ya mentoring omu ku bantu abamentalinga ku mawulire. Ye muntu mawulire ogo mulimu omuli abantu abataagaliza. Naye baagala muntu eyalabanga omuntu nga tamumanyi. Okitegeera n'atunuulira muntu kyasobola kukola ki. Kyobola bamuvuma. Tasigenda nze kati kankubulira. Era mbi tekimanyi na vuma baagala. Taligenda kuddamu kuvuma. Ata nikiraba kikazi kyayi kakisirise. Bw'okubira gamba Gabriel muganda wange nze saakuzibwa bwe ntyo nze sivuma bantu. Simanyi kuddamu bantu. Naye kaadi banagimuddiza. Agamba bule munange mukolenga kereziya bwegamba tetulina kuvuma bantu. Mukazi wattu mumwonoonye mugize yegase ne gundi buli kimu. Naye kano kaakana ke bamuleetako nedda bannange ekirala constituency tuziwe ebitiibwa. Omuntu ogenda kuva eri kakati n'oyo mujja muleeta olw'okuba wafunye abantu 10 abakulaba ku TV ojje weesimbewo nedda bannange. Nedda. Ekyo kyo tukiganye. Mutunuulye n'omuntu anaakola. Emitiyana mugiwe ekitiibwa. Muleme kwonoona mitiyana bwe mutyo. Kampala wamma wano. Kati Kampala. Emakindi eyo tetulina MP. Gundi nyeko. Eyo tetulina MP. Yafa. Anaagenda okwesimba ku oyo. Obaani. Bino mbw ate omusajja yabeererawo principal simana n'akwata akatambi ku nnyonyi eyo tetulina. Mpasi yakwata akatambi ku nnyonyi. Kayeesigamyeko. Abantu gye batamanyi. Abantu gye batamanyi ekiri eri ku ground. Bwe tuuka eggaba muganda wange oyo ensobi gye yakola. Yasuubiza abantu ebintu byatateekeddwa basuubiza. Waliwo omuvubuka erinnya lyerabidde nja kubuuza baayisa. Gwe eyaleetanga chipusi onalebo gwatuma wano gwe tuyita mu luzungu erandi boy. Yamusuubiza boda naye omuvubuka oli watambula omusajja n'asuubiza. Naye kyagamba abuzemu miliyoni 5 ezigulira omwana boda. Era natuuka n'agamba Isa nti n'omusajja wammwe mumugamba omusajja amugulire boda kale tukubire ekikopo ku ekyo. Ate togimugulira ku 226 akakulu katuuse. Nyeko ogulira omuvubuka oyo boda nze nzide ku ground. Tunoonye akalulu. Osuubiza kale otuukirizeeko ekimu. Wasuubiza bangi buli omu akolima. Buli omu ali ku kyova olaba ono omuvubuka Muhammad Mwanje. Era eri bamwaniriza bulungi balaba nga essuubi lyawe likola ki lyeririwo. Siri campaign manager wa Muhammad Mwanje. Ne waliwo n'omuvubuka Sekidde. Naye simanyi Sekidde ani anamuwa kaadi. Tafubbi. Naye ajja ate naakolera ddala bu tournament butandise. Si yekka ne Ibrahim Kasozi naye yasama nnyo ebinnyonnyonnyonnyo. Nedda bannange ate tuleme kwonoona kalulu bwe tutyo. Nti nze bwe mba nakuwa akalulu kange nina ebintu bingi bye ntunuulira. Kitegedde sigenda kuba nti gwe olw'okuboze n'akantu komuteekawo tournament. Funyeyo omulonzi amagezi gazze. Olw'okuba teekawo tournament munze kwate akalulu kange nkakuwa. Yo zandise ddyo ziteekawo. Zinaamala bbanga ki? Olumala oyingira wano bakwasa ebibiri. Tournament zinaddamu. Era tournament erongoosa oluguudo. Egula eddagala mu ddwaliro tournament. Mulimu ebintu byetagenda baweerako bululu banna. Ibrahim ye mpozi yakola biki? Ibrahim Kasozi yali weefudisi. Mumanyi Ibrahim. Byeyakola naye byakunoonya. Biringa byamagero by'abasumba. Naye tebyalabika. Manye ebyamagero ebyo biswaza. Olumu oyinza okyagala okiraga abantu ate nekikwefu. Kati awo waliko egundi Musiri agenda kulyako akalulu. Eyo Nuupu egenda kweddiza constituency erimu Ssewanyana. Naye Ssewanyana banamuddiza gwo. Ndabanga. Musajja oyo tebamwesiga. Kaadi. Oyinza okuba bambi tolina ky'omu. Bwa minisita. Obwaki? Nuupu egaba bwa minisita. Kaadi bayinza ogimuggyako yo kaadi. Ne president ayinza omuwa bwa minisita. Bamusibako. Byala byabirabi. Bebasiba bakusiba n'okuwa bwa minisita. Lubaga. Abantu bebasiba nno nabo bavaayo bagudde eddalo.
oyo omusajja Kasozi Muhyiddin Kasozi Sanya yatunudde mu kamera agamba ffe twabba obululu nga tubutiikinga twabba obululu. Program yabaddeko Mahadi Kungu mutabani wange namugamba ne bwe tubikkula bwe twalondera baali bakusibye wabutiikingirawa nasigala nga ffe twatiikinga obululu. Nengamba abasibe nno Lubaga tulinayo waffako abantu bajje mukomera mu babuddebude babake. Tulina Lubaga South, tulina ne Lubaga North. Yabasala amagenda n'amadda. Omu ku babiri kuliko akola era kuliko ayinza okudda. Ani akola Lubaga? Era bonna bayinza okugenda lumu. Naye Lubaga naye onkolimire. Lubaga North. Mwe mufuna omuntu mufuna atyo. Lubaga South. North si nkolimire nnyo nga South. Yeri mwani. Lubaga South ye wali waffako. Lubaga North ye wali ono omusajja ono wano asula wane Kawala yani. Abubeka. Bombi bagenda basala. Bonna bagenda. Ezo Abubeka amanya gulira abantu emmere ku gundi ku dduwa. Ne mu kuziika. Bambi. Yazimbayo n'ekiyumba ekyo kyatasulamu. Gwe constituency ogirabye olowooza masigidi bali bonna basiraamu. Ani abaga ntwagala emmere y'ekudduwa. Ate ono ye waffako alayika yaddayo mu mabina ge. Era yadde mu mabina kubanga alayika yadda mu mabina era bwe muba mukamummye kadi yo bayinza ate ono owennaka oyo naye simutegeera bulungi. Namukuba abakat nazza nagwa nensuka nemukuba huku oyo naye oyo ye mugezi mu kalulu yategeera engeri gyanoonyamu akalulu era yomu ku bantu benda abagenda okukomerawo ku kadi yani bwe bamuwa kadi agenda kuddamu afuuka MP. Shuwa zemmanyi ndowooza uma MP Kampala Malenda ajja agenda kuddajjayo abasibe bangi. Ssennyonyi akoze bulungi. Kampala bw'ojjayo abasibe baba balina okuddamu ku akalulu. Munayo human rights nayo kintu kikulu nnyo. Kikyokka kikuweesa akalulu. Ekyokubanga era ne Lukwago wano ekimuweeseza ebbanga eddene kuwolereza basibe kuwolereza banaku. Simanya dda nga bamwesimbyeko bangi. Bajja ajja bakuba. Ate tayinza butabakuba ali left right. Si ali awo muno naye agwanidde naye. Tayinza butabakuba. Naye kakati bw'olaba oyo. Kakati bw'olaba batugambye mbukaadi eyagala ogijjako mukano gwange ali mulya nnyama. Naye kati mulya nnyama. Naye ate yansobedde agenda ayomba buyombi. Naye mulya nnyama awummule. Kati ate baŋŋambye ne mukulu w'omukulu bulaza w'omukulu ku kibiina ku Kavule nti naye ajagala. Naye bulaza w'omukulu abaana ayinza omusiika akalulu. Bulaza w'omukulu tabaze. Bulaza w'omukulu bw'aba ayagala. Nze Nyanzi nkubuulira amagezi. Kati Nyanzi tokimanyi naye baakubba akalulu ka Kampala Central. Anti kyemade yamuga nti awo wandize kubanga ate empulira gundi waliwo ekiboze mu ddakiika nga 2. Waliwo ekiboze ekitambula nti muganda waffe Haji Muhammad Nsereko nti tagenda kudda nti yakooye wandigenze neweekaliza abakoledde byabakoledde ebiriwa blaza agenda awummulemu kakati awo oyo wange awo osobolawo wawanakomewo kuba yali akawangudde aleme kwepampalika kubiri ogundi si mwangu Elias Elias ne baba tawangudde kalulu akawangula system eno agisobola kati linda kagenda kubeera nga bamukwata bwe bamuta mu mwaka ogujja. Omwaka ogujja bagenda kumukwata nnyo era mu byafaayo bya Uganda Elias yagenda omusajja asinga. Naye muganda wange George Musisi nkwagala nnyo naye nga ekya Ssemujju nga Nsobi. Muyinza okuba temwagala Ssemujju naye abantu ba Ssemujju bamwagala. Ssemujju Ssemujju Justin Mukodo naye abantu bamwagala.
Jacinti yewo wane sente ze naye Ibrahim oyagala mukuba luseke misana tuku nti yewo wane sente ze naye abantu bamwagala ne ku kyawo gyazaalibwa bamwagala ndoba yandifunyeyo constituency endala kubanga mutuufu oyo mwana yandibadde awangula Nambooze okitegeera ani Musisi George Musisi oyo Nambooze ayinza omuwangula Nambooze atya Nambooze ng'akoledde abantu ng'akoledde abantu tava ku NBS Tokyali musiraamu musiraamu bakkiriza ddi okulima mpozi bulimbira mu interest nze mulaba ne ku TikTok kale akoze muleke munnamawulire munnange naye kakati nga bwe twagala mukyala Bakireka asaavinga awo gundi oyo Musisi oyo temwani mufiiriddwa mutwala wa Ssemujju ng'anda muleke Ssemujju Musisi oyo bandibadde bamuyimirirawo kumufuukira campaign manager because Ssemujju ne mu parliament alaga nti avaayo n'ayogera Musisi oyo bandibadde babaako bamutwala kale Musisi nga bamutuwadde Makindye yamutuwa Musisi wamukuba Ssemujju ajja yitamu ekyo nkibagamba kubanga abe Makindye Ssemujju ng'anda nja mukubira campaign ayitemu kuba mulabyeko ng'ateeseza abantu lwakuba nkugambye ekizibu kye kimu yawoowa ssente ze mulimu abantu b'otusuubira nti tebajja kudda mulimu abantu b'osuubira nti tebajja kudda naye oba boogera teboogera naye nga bo bajja kudda I can bet Geoffrey Lutaaya akomawo ajja kudda Geoffrey Lutaaya yagenda oluzungu oluyitirivu ate ground akola I can bet Kayemba Solo akomawo eyo shuwa Kayemba Kayemba kale teboogera nnyo naye bakoledde abantu baabwe ku ground kati kyenandirowoozeza kati ekintu ekirala kyentunuulira nti bakulembeze sisita wo baŋŋambye ajja gwa ŋŋamba kati andajja tajja gomba Mary Flavia Namulindo fuula ajja naye fuula alinga ajja tajja yafunamuko ebitabo byamutawaanya abantu bamutawaanyamuko abantu abamu ne bayingira ne mu finances ze naye omwaka ogwaggwa yali alina okukola ki okujja wano okutonya kubanga yali yatereera famire yakola ki yatereera naye kakati Flavia bw'aba waakujja omwaka ogujja tegutuuka nnyo mu makati nga tannatuuka ku butaka tujja bbulwa we tukuba campaign famire ekola n'abantu abalina baliyo kubanga Flavia bamubayita batya mu budaabuzi mulungi buli mulambo ogugwe aguziika buli kizibu ekibeera ebambi akola ki akibeeramu which is good naye taziika nnyo ate ataziika atayandinye ennyonyi ngamba anti alekerawo okuziika ennyo akoleko n'ebira teweesiba nnyo mu kuziika kati Flavia asobola okuwangula abanufu bamuwa kaadi asobola obbakola obulungi constituency ako si kazibu kakuwangula kakati kimu kye mbadde ngamba Nuupu nti abakulembeze omayinza epata eyo sirina kaadi yaayo naye abantu abo mbalonda ekitegeera wano omuntu gwe saalonda nze sikweka wano Malende saakulonda nange nalonda Stella Nyanzi you do not serve my interests naye nga sikwinaako buzibu but nalaba nze nina nkugaye nina byengoberera nga nnonda kakati obuzibu obuliwo nti essaawa ya leero abakulembeze bano abatono Nuupu beeyina erina okuritaininga obutabasuula obutabafiirwa okubawayo chance ate eyongereko esuule beesobodde eyongere ku namba kakati nze okuŋŋaa nti mukwano gwange I like that boy so much mulongo Waiswa Mufumbiro oyo naabakojja wange kakati baba waife oyo mulungi ekyendi okumukobera aje eidinda abakuba akalulu aye buti obeeka muli yona mu Busoga nti agenda afunzeeyo nti kubanga akati bwe tufuna muganda ffe Mufumbiro wajja wano e Kampala tuba pate tujinyize wano mujinyize wano ngeri temutaddeeyo bamaanyiko mutaddemu amaanyi ne principal n'abeera ku ground n'abalala omwana oyo ntumusekiwalingira constituency mu Busoga oyo aba agenda kuvaako amasannyalaze agafuna MP omulala e Busoga okitegeera nti gamba abamemba ba parliament aba Nuupu ne bateesibwa nnyo wano mu central amaanyi weegali nti Busoga eyo kubanga ti bw'otunulya Busoga omuntu eyali friendire waabwe bamufiiriddwa nalabye kati naye yafuuse handibaaga ya sipiika ate mwagala nnyo kubanga is my university orator baswalirwa
Kampala University is mwagala nno basalirwa musajja wa Professor Kateregga nnyo era musajja waffe naye olaba nti ebintu by'abaana ebya Nuupu alinga ebintu bya opposition alinga eyasigaza nti wajjema naye nga ali ku birala omutima gukyabaaga naye amaanyi awulira matini era go olaba basaalirwa olaba sipiika tunula buuti oyinza okulabawo Kabanda ekitegeera Kabanda ayogera nnyo ebyekisiru olabewo basaalirwa otunula awo era babeeraawo so katuyiseewo ku bulango buno Manda Express Cargo batikka bintu okubijja ettaka ekubikuleetera wano so tobeeraawo ne weeraliikirira ne visa program wekwatirawo olanga Manda Express tikka naffe ebintu byokutubikujjira ettaki tubeere nga tubikuleetera wano naye abantu bano bemulanga mubabuuza waliwo abantu bemulanga simanyi abakogga ba cashback omwana yampeereza $1 zange 10 Kateregga Kateregga weebale yakozesezza ki yampeereza $1 zange 10 nsasule ku fees Kateregga taata weebale nnyo weebalire ddala emmeeme gaba egejja naye Kateregga yaŋŋambye banno balangisa obuntu buno tumukola sijja bwogerako nnyo tebamwadde cashback mwenna muli cashback yaweereza abantu ndowooza nga 3 nampeereza ne screenshot naye nga tebanzirizzaayo cashback sikyabalanga yadde ekya 10 teyakifuje yadde olw'ataano teyalufunye yadde ssente emu kyemmanyi bakiwulira abamandamanda muli batuufu abamandamanda bo baddala mmaze nabo ebbanga era ne feedback anzifuna so Alika Rentals bali awo mu America Boston Massachusetts awo Flavia mubeere nga mweyambisa ku mmotoka ezo zibeere nga tezibakolera emikolo kuba ennaku zino nkulaba namulindi oli mu mikolo miyitirivu Flavia ayina emmotoka ayina ne gye yagulira mu linnya ly'omuntu ne bagimuziririra awo ngozi togimanyange ogenda gimpa saaganya olugambo ne lumpitako saagala bintu byakulwana ntalo ojja gimpa mukwano wano Flavia muganda wa so Ali Express tayagala byakuyomba Alika Rentals mubeere ng'ate mwabali e Massachusetts mubeera ng'ate mukozesa ku mmotoka ezo oyina mikolo oyagala kubeera ng'ate mukola convoy mubeere ng'ate mukozesa emmotoka ezo ate bo abaana abamakasupas bakugamba nti portrait emu bweti gy'ogula ejjanjaba omwana wa Scorsese so bw'ofunayo ku bantu abaagala okugula ku portraits abo abaana bo bakuŋŋaana wamu ng'abalwadde ba Scorsese nammwe abali ebweru basiiga bambi ebisiige bakola portraits zaabwe mubeera wano n'oweereza ssente mutuweereza ssente bajje mu buntu mukkumira nabo muweereza ate ezo portraits bambi we bazitunda zibayambako okugula buflasks n'ekirala abantu ababeera ebweru mulekeraawo okuddira ssente zammwe mumusondera bakulembeze abantu basondera abantu ngusimagu nti mukwa ssente zakwewandiisa mwale omunaku mubi nnyo mu byobufuzi kampiseewo kano nina omukulembeze gwenjagala bambi okukubuuzaako nga tetunnamaliriza ombuulire oba dda oba gwe wandimusembye bamuzze oba nedda so ninaawo ani gwe sinayisaawo Atalantis Plasma Designs bokyanzigi madirisa geti ennungi kossa ne pagolas ennungi yes ate bo aba Mimi's Glamour be banyambaza top dresses weziri bishat dresses tubirina sharia ennungi hijabs ennungi obukaya mu wholesale so gwe naawe atwala akamu kali ate ku bbeeyi eya wansi obw'abakyala kossa n'obw'omu nnyumba n'obw'omu wardrobes omukulu Segirinya Muhammadi nsokera ddala okusabirako nti nsaba Mukama akusuuse n'embeera eyo yonna gikuyisemu kossa ne famire yo tuyinayo Kawempe South ne North wonna wali empute kubanga kati muganda waffe Segirinya we yatuuka n'akola ki n'agenya n'amubalira ekye takoze eki teyeebalidde naye mu butuufu kino nkyogera mu common sense nze bwe mba pate sisobola kuwa Segirinya kaadi kitegeera kubanga you should be left to heal bamuleka akole ekyawone afune ne peace of mind kubanga bw'oba oyagala kuyamba bw'oba oyagala nga ddala oli serious tuyamba constituency tulina kyokola kyokola ki kyomwagaza ekitegeera naye ate gw'olina okuzzaawo ye muntu aba alina okukola ki okugasa ekitegeera nalabyeko bannalukola yayagala awo ewaali gundi ewaali ono omusajja mugaati gwa bata
Mugati gwa Mbata yawangula Segirinya. Yawangulwa egundi. Yawangula Latifu. Latifu ayagala bwa meya. Yajja eno kuba netagenda kawangula. Abantu ngo basindise mu kulunda enkoko nga bukyali. Agenda omule Latifu ayina amasomero gamwetaaga. N'abamu mu mulemu. Mulema okutweyubulira. Manje tugenda kwogera birungi byerere. Latifu genda omule amasomero ag'abaana bakwetaaga. We need a good generation in the future. Negundi kazibwe nkwagala nnyo oli mukwano gwange. Kazibwe ki? Bashiri Mbazi. TV nungi. Naye mbadde nkwagala for your image. Kati kuba oluseke tamu egenda todda abantu baviire mu bintu bya. Banyonyonte. Oli ddange ensi eteredde. No damu no bagaba ne nsobedwa. Kati gwe kyokoze okikoze kubanga teri agenda kutegeera. Aina kyasobola okudda. N'agamba abantu bannaye ekisajja ekyasooka. Sente ezantuukako nange nga mumanyi nti embeera yalimbi. Okyakaza za muntu. Nagweddalu. Yaŋŋamba muganda wange kendituula ne nkubuulira ensonga weeva. Ngamba zino eza parliament zibakuwa zino ezisooka ezo weekubeko ennaku tebazimuwa. Kyogamba leti yalabako ku balooni. Tokoze otya. Kyogamba ye member parliament yakata asasula. Saagala kuyomba n'abamawulire. Yogeranga ku mazima. Kyogamba akaziwe. Yabwe yayingira parliament yafuna milioni 2. Za mmotoka. Ngani atazifuna. Kati yazifuna ezo ze nkugamba zajja lumu yategeera. Zamukuba sigamba ziri. Zamutomera. Togamba ziri. Siga zize bagamba yalya. Mbu bamukolera TV ebyo si bye ngamba. Nze ngamba zino zasaswa mu parliament. Zine ne baba yalya bibye. So awo. Nekata tuyambe naye aberenga mu. Kawempe yeetago. N'omuntu omulala sure. Genda bangedda nga Nupu yandirwanye nnyo nefuba nnyo bambi adde mu gundi. Ye Lutamaguzi. Lutamaguzi. Yeeyogeza nnyo ebyekisiru naye ate ayokolera abantu. Abantu ab'oku ground abakola bannakaseke. Lutamaguzi ayagala abantu. Okitegeera? Naye naawe mu kikoni Lutamaguzi bayangulira ekindaazi. N'ebintu ebisookerwa ku bantu. Lutamaguzi yategeera ebintu ebisookerwa ku bantu. Yangulira ekindaazi awo mu kikoni. Lutamaguzi yategeera ebintu ebisookerwa ku bantu. Abibeerako. Zakaze sente ze nakali yako yangu ekidaza atunula mu bintu bya bulimi okitegeera nakukyusa mbeereza ensookerwako ne basobodde okuyambako ku bintu by'ettaka. Lutamaguzi yakagenda mu parliament naawe taludde nnyo bw'aba akubye nnyo alayika agenda ku kino kibamu kiba kyakusatu. Anabafiirako bufiizi agire wali omulala emasaka wali ya babayo ate ye yavaawa yagenda okujira ye yali nkubulira amawulire amabi kati kankubulira amawulire amabi nina ke nkuleetera k'otanambuuza kati kino kankikubuulire anabafiirako bufiizi abantu beetegeerera kaakati kino bw'okyagala oba tokyagala kiyinza okuba kijja kuluma kiyinza okuba nga kikyoyagala okuwulira. Naye Mathias Mpuuga agenda kuddayo mu parliament ate mze Mpuuga ate mulinako buzibu ki? Waba yabba ebitaano yabba bitaano bye. Eba byamulakira tuleme kwogeza emotions. Bw'otuuka eri muwa akalulu nkamuwanza. Bw'otuuka eri abantu bamwagala naye ate munne wa Mpuuga agenda kusanga obuzibu. Omuggalatiya. Kubanga Omuggalatiya obuzibu n'okufuuka singa si Nupu bwanika teyandibadde yadde bwemba nnonda nze sibeera na emotions nnonda na biki nze byenjagala byendaba ebinnondesa omuntu gwe nnonda. Nze call me stupid but I don't have issues with him. Nze nange sirina issues na Mpuuga. Abaana tunatandika okulaba abantu abakoze kye bagamba Mpuuga kye yakola wano bangi abatajja yitamu. Kati no abamu Mukama akyababiseeko kano ke bagenda okukwata benitwogeddeko batuvumira okwo. Ate kati nziba kyali ekivumo ky'abantu kye bagenda okutuvuma. Tekiriiyo. Amazima tugenda googera. Naye nga gwe ayagala Channel awakana ne bino ng'oli MP. Essimu zange muzimanyi gwe kuba essimu ojja osabe programu nnyonnyola abawagizi bo bagaye Bule yaddaayimba. You challenge Bule. Otukutuuza wano Bule atuule wano. Bw'oba otya okubyogera. Ngamba limu wakati. Bw'oba otya okubyogera
kale bitutume tubikwogerere naye ekyo kiba kirango bulala ekyo kiba kirango anti olwoyina tusasula bwe kiba kirango mu parliament mukimayo mazzi mukimayo sente seri agenda mu parliament mbu ayina ennaku y'abantu nnyingi kangende mbakolere ekisookera ddala mu mitwe gyammwe ziba ssente so oba oyagala tukuyisizeeyo ekirango kyonna naye ate tolowooza nti olwokuba mbu oyagala tukuyisizeeyo mbu olwokuba okola ebintu byebibi tunaakuyisaawo nedda you come and sit here Bule atuule wano ogambe Bule wagambye sidda oba kati nga Nnyeko lumu yevemu agambe Shamimu kuba Nnyeko nina bakyali bingi nnyo byesobola kwogera oyo njagala lwali tuula wano tuule wano mbatuule wano tutuule wano njogere mugambe kino yasuubiza wa boda byali bituufu kino nze muwalinya boda wagiwaayo tewagiwaayo tampreparinganga byendiba neerabidde nja kunyiga wano simu nja kuleetanga amannya lunaku n'ensobi weeva bwe bityo ekitegeera mubuulire engeri abo bwe batyo mubuulire engeri ki gye yakwata bafuutu sooja n'abawa emirimu dakiika 2 avadde avuga ambulance agivuddemu relative yagivuga dakiika 2 omwana bakusiba naye mu campaign oli alano ekitegeera tukugamba kitaawe afudde otuganza ambulance yange tevuga miraapo naye nga kitaawe afudde yababeiringa mu kaduukulu ebintu ntw ebyo mutima omubi ekitegeera so Munnayuganda nze njagala kwogerako gy'oli njagala kwogerako mu mutima gwo njagala kwogera mu bulamu bwo teri mukulembeze agenda kuleetera mmere ku sowaani teri mukulembeze agenda kukyusa bulamu bwo okuggyako nga weefuddeko wabula omukulembeze asobola okukola ekyo ekitandikirwako ku nkyukakyuka y'obulamu bwo kitegeera omukulembeze asobola okukuteeseza katugeze nga ffe twayinanga omukulembeze we mu MP waffe bamuyitanga Mutuuza Peter Kaliveeri ewaffe Empigi yalobinga ne tufuna eddwaliro ly'Empigi ne liteekebwa ku mutendera oguddako ne tufuna za ambulance ne babaako bye bakola ki bye batereeza okitegeera obulamu kwegamba embeera ya Mpigi n'ekyukako abalwadde basirimu babanga Empigi nga tebalina woodi bwe yaleeta ekirowoozo bwe yavaawo Ameria Kyambadde bwe yajja n'azimba ye woodi weeri nkitegeera abo tubayita n'abalwadde ba Ameria bannaffe abo bawa obuuja akola ki bwe bityo baako ky'okolawo ekitegeera MP tasobola kuzimba luzzi please shut up oluzzi lw'omudumu terumalaawo $5,000,000 ofuna $3,000,000 olaba nange nkuba oluseke nenkolera abantu bizinesi abenda banga bali mbwetaate asobola n'okutuukirira wange ffe tetulina naye nze mbaddewo nensabiriza abantu neŋŋamba omwana ono ayina ofuna akagaali kyofa nakagula obugaali bugenda mu 9 naye nga sikutte mu nsawo ngamba abantu tusobola tulina abaana nga basoma ku masomero basomera ku ssente zange naye nga sizikola ekitegeera mbogera n'ogamba omuntu bannaye munyambe n'akasookerwako kakole obeera otya MP naye ng'abantu babasiba mu kitundu kyo abantu ne batwala eruzira ng'oli MP you can't even call a DPC toyina na connection okubeera ng'okolagana ne DPC ne OC tekitegeeza mbuno oli wa gavumenti that is common sense omanyi abantu bakwata omuntu ne bamugamba Bugundi yabba enkoko obasanga luzira naye nga naye ayina representative mu parliament okitegeera naye nga tamanyi n'abantu ku kyalo kye bazzeeko ne bawamba abantu ku kyalo n'atavaayo yadde okukyogerako omuntu najja n'atunda ettaka n'alimala ku bantu naye nga gwe MP okimanyi nti etteeka li protecting ab'ebibanja n'olinda nja kubakuuma n'ettaka lyammwe please shut up you idiot the politics of demagoguery should stop okitegeera we are led by demagogues bo balinda kizibu kikutuukako oli n'ayogera kati baali babuukire emmwanyi era ndowooza kyayamba nekituva mu ngalo nga bukyali abayaaye baali ku mmwanyi nga n'atamanyi waliwo MP yayogera n'agamba kakati Museveni atutte emmwanyi asale akatale k'emmwanyi kakati kale katugeze nze sirondanga President Museveni era si muntu wange I have nothing to do with him. Naye bwe tuba toyagala muntu ate jjawo obusiru akatale k'emmwanyi kalinga ka mafuta akatale k'emmwanyi kalinga ka golodi
akatale k'emmwanyi kalinga ka Diamond nti waliwo ebitongole ebyateekebwawo mu nsi yonna ebiteekawo esente zina ebiditamininga prices ebisale by'ebintu ebyo OPEC yeetula neega nti amafuta gagenda kutundibwa ku ssente bweziti okitegeera kwedikotayo zaayo gyeri okitegeera amafuta ne gabeera ng'ogyeko gino emisolo gye gwongeramu nga barrel egula ssente bweziti era bwe baga tradingira olunaku okitegeera New York waliyo IC ne company endala eri London okitegeera ab'e London baditamininga Robusta ab'e New York baditamininga Arabica be basalawo nti emmwanyi eri ku bweti gram bweti yakaawo eri bweti okitegeera gozo olimbye abantu for your interests okubera bakuwa akalulu oyo kuba oyagala bakuwaani tetugenda kusukkawo ne Buule kubanga bamemba parliament leero muyinza obutasula mu nnyumba ne musula mu ttooyi so n'olw'ensonga eyo kino kibayamba kakati bw'oba olaba nga tukubuuliridde nti tolina kyotugattako osigazza emyaka emeka 2 sente zikozese bulungi tulina obuzibu n'abemba parliament tebeera ku paso y'olaba oba ekyakuba abaana abo babeera mu kwegatta buli memba parliament ng'olaba ebbanga ligenda paso gikubemu ku kisomozo olaba oba yingini ekyakola sente zikuume bulungi gula emmotoka amafuta g'osobola yeyo paso gye mugambye bazigula bazi mu galagi beera biro zikuba mukko paso sete siyenta zammwe muzikube mulabe zikuba yingini zikyakola abaalooni banoonyeeko olaba olwamalayo ennyumba ya maama gitereeze gy'okudda ku kyalo ewawa waliwo ebibanja by'otandika ku kibanja mpola bigule ebibanja mugenda kulima tereza ekijja tereza n'ekijja pressure we zinakukuba tuleme kuswala nga tukuziika kitegeera muleme kwonoona ssente bw'oba okyalina kyosobola okukola kikole kitegeera kale kaakati ayagala okunvumamu 0700 39 1620 naye konvumira naawe ayagala okumpa kasente kwoba ompeera nga Kateregga bwe yakoze n'ayagala okunneebaza okumpeerezayo kamesagi ku WhatsApp kyekyo n'ayagala okuntiisatiisa essimu era yeeyo eno duniya si yo ffe twafa dda tolina kyogeta baaba akamuteekayo nga nawe basima ffe baatugambagamba dda biki nze waliwo n'abagamba mama wange sijja ekyenjawulo akutiisatiisa ayinza olwawo naawunya nga bakyamuzunza olwayinza okuba waliwo public holiday waliwo neyagamba mama wange mbu sijja kukula kati ng'okuze ne muttoyi weetwani weesangula maani ndi wano n'envi zinaatera kujja buli wamu bunaatera naye temuli mwebale nnyo obeerera ati Gabriel Buule ku Twitter. So njagala yisawo JJ Sounds producer weebereremu ono mu boss wo. JJ Sounds be bamu ku sponsors baffe gwalina embaga kwanjula muyimbi oyina kivulu ye musajja yekka wanasobola okuwa ku byuma ku musawo yo tanyigiriza Munnayuganda aleka naawe okoleko ate nga n'ebyuma byakuwadde bulungi ate JJ alina n'akantu akalungi muleke ebintu ebyekinaku ebintu ebyo ebyekinaku oleese TV y'omuddira entono bweti oyagala tulaga memorereni ku mbaga jejja akuteerayo screen akuteerayo screen kakati asobola n'okutuleetera kamera nga kuliko internet ne baguteeka ku YouTube eyo jejja abimala kati abanna abali mu diaspora notabagamba kukola ki abasonze ne batuula eri ne bakola ki ne balema kaaba jejje mumuwagire ddala so kale n'olw'ensonga eyo katubeerekereze olunaku olwaleero ati tulabagane bannange bw'owulira ng'onyiize nnyo weekwate wano ku mutima banga agunyiga ojja kulyamu ekintu ekiruma ekyo ekintu ekiruma ekyo ye fitina yongero kinyiga bwoti nyiga fitina nga bw'ogigamba fitina nvaamu buli wawulira obulumi kati gyona okoma okulya nga obulumi bugenda bukendera fitina eba egenda kikole buli lunaku ojja genda okumalako wiiki nga tokyalina muntu g'ofitina bw'osukkawo gaggawaza omusawo bwe bigaana funa wali omunyaanya weetuge Executive Media. Focus, innovate, succeed.